Inside Story Uganda, real source of political updates. Ndikakati balaba following aleta sente muva ku mukozi ateta zireta you tell me omuntu gwe bali bajjeyo ne bafolofering ya agreement bakusasira baka olaba ne Buchaman yagenti lino kirikiti basula ko mbwa kanzire yewafu Buchaman ne yagenti bano si bantu if you lose the public trust mu politics you must have trust kujoga short term strategies political experience omuntu ne mujoga mbone mujoga baneddayo oyo ne bamusekera tuli kwata mulala. You are not building a system. That's why any leader party that humiliates those who deliver dedicated and committed service to him, her or it ends up using mercenaries. This way now we use mercenaries. The why should gasumba kwa yagambye engombo ya tova ku main gasumba tumulaba ne Museveni nga batudde Entebbe nabalaba those are basezi they are fighting Mirundi. Let us help ourselves in thinking. Gashumba wagira MK standby generator ata abatyanga ye yakola ebyatova ku main. Is that not a contradiction? The only credible person is me. Nziwe mpakiri kisigatta kuchira nozolinga nze nayo bifunamu. This is the type they want. Because I was surprised. Obenale mwegaba sente ani azina. Mwanga created the billionaires. How many billionaires have these people created? Hunting a dog and a master relationship. A slave and a master relationship. You must be a slave, Bobby Babani said. Yeah, but Nabuba created this government has created enough thieves also. Baba Fera kubanga kakati ngoyo gonoza kamilioni sente yazifunye zedwali yazifunye andi nkubulya size ezoze yafunye but again akasajja kabukidda ku kasebbowa anda bagamba bana batta bakazi balumbe kasajja ko ke kabitandike bya DNA. I told you people are going to kill each other. Yes, the DNA thing has become bad. Because these are semi-retreats. I told you. Nabalabi bya DNA si birungi. Nabalabi. Nekana bakazi kuba bakawa decent. Nedda timutta bakazi bamu. Mulumbe bukedde mwekwe. Sajja kwata kabuti lijangi yoyi. Akalemenga kali bisentu. Myairu kufa. That is true. I told you DNA must be a security scene. One, whenever, if there is a claimant, to your mwana wangu. And instead of killing each other and go to DNA. Yesitegera bali mu DNA lwaki uli wamalokebera muyanga alesebana asigazaako babiri. Yebukedde abitegeera atyanga nagenza eddwaliro lye lyogera. Bakavumbagidde. Akasajja ko bakavumbagira. Busiru bwako bwasikasebo. Kavubanga byanyanja ddimu. Ate katandise nalibyeko oluyimba kayira bataddeko oluyimba ku TV nja kunonya nkwaso nyinza kuyingiza tulere byo mukisuyo accept you made a mistake. In fact bali badde babijjemu nadda kuba bali bagala ku market kati drena ngana yayina design ye kuteekawo gondi bit bagule ebyuma. That's how they steal public funds. Naye myezi mukaaga gye bali gali ensala mundira babadduka. No, because kyambanyi sinza kubuuza bakisubi abakujjanjabi bikufaako ne babimpa. Abamole bafuna bati ebigenze nti muyanga atutte munana zizaako babiri. Yes, how does it happen? Do you know why children die in schools over COVID? Even if a school doctor finds that these students are suffering from COVID, he is not allowed to reveal. Yes, that's what I expect. That's why they so weva mumanyiyo no ngatonna kalu no let's look at the Mirundi so koline nga tunatuuka ku bukedde munakayiba musimanyiwa atutte basatu ne baddako mukaaga nakayiba yakolanga wasale ne bamuwa obutwa baba bategedde bati alimesa abantu okulaba sala obutwa yabulidde ggulo naye kasajja oko ate oba bwaba butya kasola babukedde ne monitor ng'otegeera kigule buguzi babugula buguza bitikamya has helped to recovered 2.5 billion.
nekutategeera nantwe zaabo nentwe ntuli twakuba 2.5 era bwe kaseera bala kutuka ku 2.5 n'abayita they lack a natural intellect. A journalist who lacks natural intellect bwaba mugezi atya. The guiding factor is natural intellect. Nti kyoyogera kiri possible, kyoyogera kiyita mugundi y'abantu. Toyinza kudira muntu noga nti olese DNA, olese DNA, olese DNA. Kakati zimiteriyo. There can be a situation. A situation can be like this. Nga n'omukazi omwana siwe. Nga bamusibira mu ddwaliro. How? Abasawo bannansi omukazi azaala kali fomu akoze z'omwana nge gwe battya mwalubati kuuku ne bamugyamu organize yali azadde balongo nkunoonya gwenja kukubala ddunga you can also represent go battira mwalubati the Chinese were operating a security unit in the Salubati Cook. I have evidence muoganike I have kyekibakanga mbiina kulikoti and they be investigated in a future government. That's why some people are panicking. You'll be haunted by the past. You can be haunted. But still, Mirundi, you are haunted by the past. Before you do something, think about the future. What do you want to become? Ogenda mu ddwaliro omukazi wazaala omwana tamutegeera abamba baako kalifomu abannansi be bamukwata kati osanga nnansi nga bamugamba omukazi yamugamba timbadde nkuula ekisajja kya bulawuni bwolaba ekyana ekya bulawuni kyoba onzigirayo nga bombisi wammwe omukyala nga tamanyi nti baamu omwana atali wuwe nga naye si wuwe naye akasajja kabukedde akavubanga ebyennyanja eddimu okaferefere ako tekabimanyi. You can find, you can subject DNA to two parents nga munasi wamu. Mirundi bakazi bondoza bakulumu. Kanjala kulafa abalina abakyala abato nti bakyala baffe bafuuse balimba. No. How do we administer justice in this case? Batulimba ebyo bibusiru. Omuganda akugamba birungi si birungi omwana afaananyi ow'omuliraano. Obwezi bwali wodda. Tubuleke bukule. Afutayina mechanism. For omusajja omuganda tawemula mukazi. Omusajja omuganda omwana atali wuwe omuleka mu ddaala towemula mukazi nga yawe mudde n'agaba ebyalo byewala n'abiwemula n'abisaya ate era ffe mechanism ey'okubiri gye tuyina omusajja bw'afa abaana tubateeka ku kifugi ne tubasiba ebyayi kakati babasiba ebyayi ne baga nti temusiba n'omukazi abaga temusiba naye nga bamaze okufata mu embalasinzi naye kana akasajja kana akaava e Tanzania akasajja kabugere kalina ekikamanyi akatanzania kayindu kikamanya oli muganda munno typical muganda tebagamba nti oli tebakwitanga mulundi nze ndi mulundi bagamba oli mulundi yagabana mayiro akenda mukenda jjajjange yagabana mukenda buli ali mulundi omu ne busajja obwo bunoonya ssente let me tell you mukamba buli mu America there was a case in America a man threatened to kill himself naddanga mu kibangirizi naga nettisawa mwenda nezokesa mwenda n'atitta ku 10 abaliwo nga kuluya medias naye kubisa they were arrested because of death. Akasajja kabukedde kalibadde kakwatibwa ne kakayiro nga kakwatibwa is causing mayhem era mwali badde muwa order tebayaddamu okwogera ku bya DNA era emitwe gyegimu abakazi bafufudde kyagwanda ate kyembadde ndowooza nti ggwe wandibadde omu ku bantu abawagira DNA erwaki first of all olina abakyala bangi ekyokubiri onywa abatamiifu babazaalira mu bakazi abaana obeera eno nga gukubye nga ffe tuli waka bakugambye nti okufunyisa olubuto okusitula bizito okufunyisa olubuto abazaala balongo begalye mu nyumba myezi 6 nga tebafuluma tajukira si bwe kiri abakazi babasimba ku bisenge ne bafuna embuto gwe n'ogamba ali mu bulirimbo aganya okukisiraani kyo okimanyi nga mu baana b'ekinana musa muyinza okubaamu abaana nga 40 nga temuli nga sibavayo agambye nti we this is when as a gentleman I will go abange bonna ffe dini eyewaffe busiru n'ataasoma afera nemanya nti oyo wange enfera gyaferamu nti yamagezi gawaka. What would you do if you find that one of the children is not yours? No kitegeera nti kati nganze mukwano nti omwana wa gundi ono nti omwana we namwaya wa muyanga. What would you come back here and work with me?
How? Why not? Did you rape her? No. Hey, tukiita inoculation theory. Inoculation theory kikutegeeza what should a reasonable man do. No man wants to find another man in bed with his wife, but he inoculates it. What if I find it? Can I pick a pang and cut the two? Gandhi meditate. Mirundi, toja kanamala kasidi. Kuchi. Na jambiya. Kuchi. And you kugambe tukiita inoculation theory. You inoculate yourself. You can find it, nobody wants to see it. But what you do? For Abaganda, ne bobo yina jova nga oluddewo nga toliwo kati ngazi wenate omulwadde. Bw'okomawo mu area ogula kilo y'ennyama n'ogiweereza eka omukazi n'ategeera nti oli mu vicinity deals yabadde agenda okukola n'azikola ki. When you come late golooza akasajja akatamiivu agajja kawugana naalongozi ya naalongozi yaba ategeeza ki. Kiba kyaggwamu nga kimanyi olwa abavubuka abakikoleramu. Ekikiwogganya ono amanuvalinga akola ki. Adduke amaanyi gakigwamu dda. Those are tactics of Baganda. When you arrive at home, to peeping amadisa towuliriza tolumika. Obayita olina okubeera ne toilet ey'ebweru. Neweefuula ng'alazeewa to help this man inside to maneuver out. Wajja kutomera ofe. Our culture your culture agrees with obwenzi. Mu promoting obwenzi. It would happen. Me to create a liwe for ayagala mchale muguleriwe banange ezijja kaloboli ayo fuluma really in my manke kiran omukazi bombanga omwana mugansi wamwe mugende bunja ko ne buwama ebuwama waliwo two things ebuwama webunja ko waliwo olusozi sali bali balupamako ne ruduka ne rugenda mu nyanja but me my feeling is that direct expanded. That's my explanation. Boba was into the social causechi, ngati ludukanga komawo. The second point ati bunjako, tibomba mukaina n'omukazi nti omwana wobase wuwo. Bakugati eta baby yo tumusole mu nyanja. Bwana aba wankima ajja kujja n'enkejje mu ngalo. Bw'atabe wankima tajja kudda. What the essence? To once you say woman determined, ti omwana nge mumukole ki? Musole mu nyanja. Bobe bayite manjini bamukumyawo n'enkejje. It was to test women. Ate bano the way I agree with you. Nti omukazi ali modern nga ina contraceptives alina buli kimu wouldn't do it. Kuba banyaffe bo bakwatanga bifunfugu nakyeyisa ku lubuto nakiteeka mu kisasi bwe mbanga sinna kuwanulayo sifunanga lubuto bwetyo maybe a menstrual period nebyakolanga anti nkubulya busiba nenya naye a modern woman yes amanyi contraceptive condom weri pill weri akikola revenge kubonereza uyo akikola revenge kati tonenya seboa uyo akikola revenge okitegedde aba akimanyi kyakola akikola akimanyi seboa akijeyo mu kisenge akijeyo kotonda tamutta bakazi bamwe mulumbi kasajja kano mu bukete mukulumbi. And if I was a minister of information, now it was more than it must be the main secret between you people. Not to look at the it cannot be a secret when it comes to... Let me tell you, when you're a media expert like me, look what a newspaper does. Look at the adverts. A newspaper cannot survive without adverts. I get a sensation. Book it is sensation, there must be sensation. You monitor sensation. Why? Vision is different ya inebirango when we inakubeera sensationalism oba advertorials. An advertorial is a paid up story. Story zisinga obungi eza monitor advertorials waliwo abaziwalika ne baziteekamu ssente sizo ki story is an advertorial. Call them advertorials because that's the media terrain we are operating in now. Tetuli mu yammwe ya Uganda eyogera media teyina ssente reporter tuli mu no money. Do you know that you operate newspapers and they collapsed? In Papula Zozago. I'm a businessman. Nakole ebirala. Kubanza senior kati amawulire galeke okutegedde obuzibwa wagakola reporter we yagwa yellow pages yagwa nemuwanga bakusomesa batawana nawe ngadambye ebintu zentegera ebintu rightly gwe ntegerayo ebintu iyo yes skewed tebakushapeninga
fetwakeranga ku mental worker emirundi yonna ngimanyi mu mutwe biri omulundi gumu bwe bityo nange nabikola kakati ffe ubwongo bwaffe buli sharp nze nkubuulira as an expert nti in America the journalists were arrested for causing a death because the man had threatened to shoot himself. He didn't. When he arrived, he shot himself. Likewise, he's booking to note these other people. And many of the stories are fake. Zakaria Munaka Iba collected Havana again. In many cases, Tibabalaga. Nobody can to go over. Kankuburi or Yoseboa. If you want to say the wicked, abantu kati baagala byadda funa abasajja bakulu bakuwandikira history waawona. Do you know that the people want the past? Yes. Yes. They want it. Abantu baagala kutegeera byadda netebuyina ngeri gye buwandikamu change the attitude. Abantu balina alternatives nyingi ku mawulire gwe story ogenda ogifulumya. In fact, let me tell you, in 1923 the rise of radio in the United States, waliwo omusajja nga muyita Makoni. Makoni yeyayiya radio. Makoni was an Italian. He went to the Italian king, namugamba nkiyiza ekyuma osobola communicating nakyo at a distance. Namugamba mpita mwana mutonza nyana dole. Makoni was disturbed because everything you discovered you had to report it to the king. Kibala nti ono omusajja yali anaaba n'alabanga amazzi gafulumyemu yadduka bwerere ku ggongolola. Omanye yakola volume. Omuntu ngo webase mu bbaafu amazzi agafuluma genkana ne volume yadduka misindo okukiripotinga yadduka bwerere. Any discovery would be reported to the king. Kati Makoni n'ava Italy n'agenda e Bungereza. Abangereza ne bamugamba nti kino kikola ku mmeeri zaffe. We can use it on our boat to communicate. Makoni was not satisfied. He went to the United States. The rise of radio in the United States in 1923. What did the editors do? The editors of print media denied their newspapers radio. Gano kakera kumacha gasoma newspaper nino gwako wenda bye kumacha kali no mulenzi kakola kwa obusiro bwerere kakati bali kabagatula matizing ali bakola kakati obo omusajja akawulidde nga mugatula matizing on radio and TV. Will he buy? The editors, the American editors denied their newspapers to TV and radio to be read. Newspaper review. Look at this, idiots. Learn how to market. How can the media survive now? Because you don't agree to commercialization, but you know that newspapers that have stuck to kuandika nga tegalina commercial value, tebagasoma. Journals. They don't treat them. Read. Do you think in a medical journal tetunda? Use experts. Never get to some Sunday Nation in Mugula. Sunday Nation. When you read at the footnote, professor over this, professor over this. One waka yawandi katene yawandi kwa kupulizinga government wa muogo governor bank of it. No waka nakani na waka ana kana economics analyze kenda no waka professor no waka. Appealing but is an economist. Akusinga economics. Appealing to the government to give him a job. What do you understand? Appealing to government to give him a job. Chicho banyi economics wawa. Yes, I did economics. Oh yeah. Even at the university. So economics gwasoma as a course unit. Asking all omusajja wa degree esatu mu economics. Chicha yogede kitabadde wano. Political science bakugamba. According to a political cut one, crisis eri mugundi mu bibiina bye mwefutisi. A professor of Makerere University would come up and comment. Are professors good in politics themselves? History yali esimbye kola. Where has the stood? Mugambi gendo somama uli ko namunsi. Bajja kubulya nti a professor of economics, manya professor of political science has attributed this fighting on this. I can tell you as a political scientist. This is not the first time. Omanyize ekinuma. Mino nawe wagenda okwesimba wekyotera wagwa. But you want to be a political expert. If you know it, lwaki tewayita? You lost. Yesu eriemu. Kati singa gabadde mayembe singa nkyali wakantudde. But the doctors identified the real problem of mine. That's why I've recovered. That's the goodness of science. See gambling. They can disagree on the medicine, the drugs, but they agree on the cause of the illness.
This is science. Okujja kwa scientists ba Museveni abayina n'obudde obukyechinga ventilators from their laboratories. Tugandi check Dr. Mwanji, tugandi check akedis. That's it. Uyu wa Butandalo. Akedi mulimo. Atekinga akedis wa Butandalo. Is not a scientist. Scientist taina budde kuva muguni mu laboratory ye. Researcher. Our scientists must go and check arcades. To know whether the arcades are well ventilated. Public health. It's not a medical doctor. It's not a research. Because I can explain to you. This is historical. The crisis you see in a party. Let's have a short break. We'll come out and declare crisis. FDC never enough. Na Joseph Tamale Mirundi